olutalo wakati wa Ukraine ne Russia lunaatera okuyingira omwaka mulamba nga lukwajja. Kalukwakula Vladimir Putin azze avumirirwa ensi yonna wabula nga ne mu ggwanga lyafugamu ennyini muzze mubeeramu abantu abamwatulira kaati ng'omusezi agula essowaani nga bwe batakkaanya na nkola ye ey'ebintu. America nga yeringa omuvujjiriza omukulu mu kanyoolagano kano ng'ewagira Ukraine ezzeekola buli kisoboka okusiba nnatti n'envumbo ku Russia nga n'abagagga be wandiise babyandaala mu ggwanga lino ettattanya emmaali yaabwe mu mawanga amalala. Kyokka wakati awo ng'olutalo lugenda mu maaso, bangi ku bagagga bano bazze bafa mu ngeri ezitategeerekeka ekireeseewo ebibuuzo ku ani abatta era lwaki. Ekyokuddamu oyinza okulowooza nti kirabwa n'ayonka wabula ky'oba omanya gavumenti ya Russia tennavaayo kunyega ku bigenda mu maaso nga byasooka kuzuulwa nga 3 June 2022 bannamawulire b'omukutu oguyitibwa North News Network ogusangibwa mu ggwanga erya Budaaki. Bw'obolowooza byenjogera ku ssaaga ngenda kukuwa olukalala lw'abagagga bano abafudde mu ngeri ezitiisa wabula nga Abatemula beeyambisa obukodyo obw'ekikugu nga kizibu n'okubalondoola oba okubagwa mu buufu. Okufa kuno kwatandika ng'ennaku z'omwezi 3 January 2022 naggagga Leonid Shulma eyali akulira kampuni y'amafuta eyitibwa Gazprom bwe yasangibwa mu kinaabiro ky'omu maka ge nga mukalu wajjo. Okusinziira ku b'ebyokwerinda mu Russia baasangawo akabaluwa ke yaleka awandiise ekiraga nti ono yetta Besse. Mu mwezi ogwaddako nga 8 ssenkulu wa kampuni ya Far Eastern Arctic Development Corporation ng'ekola ku byansimbi eyali ayitibwa Igor Nosov naye bw'akyafudde abakulu ne bategeeza nti yali afunye okwetukuta kw'omusaayi gwe ky'oyinza okuyita stroke eyamukwata mu ngeri nga tayinza kugisimattuka. Nga 25 February omukulu omulala mu kampuni ya Gazprom Alexander Yukalov yasangibwa mu garaji y'omu maka ge nga mufu era abakulu ne bategeeza nti ku mulambo gwe baasangako akabaluwa ak'okwetta. Waayita ennaku 3 nga 28 omusuubuzi omugundiivu Mikhail Watford nga yali yeebeerera mu Bungereza yasangibwa mu garaji ya mmotoka ye mu katundu k'Eshuri mu Bungereza era nga naye mufu. Gavumenti ya Bungereza teyasobola kusangawo bujulizi bwonna buyinza kukakasa nti ono yali attiddwa wabula ng'okunoonyereza bakyakukwasizza ebiri. Okufa kwayingira n'omwezi ogwokusatu nannyini wa kampuni ya Medistorm nga nkozi ya ddagala Bewunyawunya Vasily Melnikov bwe yasangibwa mu maka ge nga takyassa ng'ennaku z'omwezi 23. Ekyewuunyisa ono baamutta ne mukazi we ne batabani be babiri nga bonna kiraga nti baasanjagibwa n'emyambo emyogi. April 18 eyali omumyuka wa pulezidenti wa banki ya Gazprom Bank Vladislav Avayev naye omulambo gwe gwasangibwa mu maka ge mu kibuga Moscow nga naye yattiddwa ne mukazi we wamu ne muwala waabwe ow'emyaka 13. Sergei Protosenya nga yamyukako ssentebe wa kampuni ya Novateg nga nayo nsimi y'amafuta yafa ku lunaku olwaddako nga 19 April nga yasangibwa atugiddwa ku bukondo bw'amadaala g'enju mwe yali asula. Mukyala we ne muwala we nabo baasangibwa mu buliri nga baatemaatemeddwa. Kyewuunyisa nti ono yali yadduka n'okudduka n'asenga Spain era ng'abaseddekezi gye baamusanga okumumiza omusu. Okufa abatemu baakwongeramu ebirungo kubanga nga lumu May bwe baali battaakulira ekifo ekisanyukirwamu ki Estosadok nga kimu ku by'obugagga bya kampuni ya Gazprom baamusindika kuva ku kasozi waggulu ne yekkata ku ddimwa. Ono ye yali Andrei Krokovisky nga yali wa myaka 37. Omugagga omulala atuula ku kakiiko akalamula kampuni ya Luke Oil nga Alexander Subotoni yalaba ebintu bitabuse kwe kuddukira ew'omuganga nga munnansi wa Jamaica amwebuuzeeko ku kiki empewo kye zaali zoogera. Kyokka teyamanya nti abatujju baali bamuwondera era ono baamukuba ebiragalalagala ebisusse n'ayabika omutima olwo mu alipoota ne kirambikibwa nti yali afudde butwa bw'akakera akatono. Zaali ennaku z'omwezi nga 8 May.
Kampuni ya Astra Shipping esinga okutambuliza Gazprom amafuta gaayo yali ekulemberwa Yuri Voronov okutuusa nga 4 Julayi omulambo gwe lwe gwasangibwa nga gutengejja mu kidiba ekiwugirwamu oba swimming pool mu maka ge Leningrad Oblast. Yasangibwako ebiwundu by'amasasi ku mutwe era nga ku mabbali waliwo pasitooli eyateereddwawo kyerage nti yali yeetulisizza. Dan Rapoport naye yali yasalawo abinnyike mu nsuwaabulire mu America wabula naye olumbe lwamunonoozaayo era nga 14 August omulambo gwe gwasangibwa mu luguudo wakati nga kirowoozebwa nti yasirituka n'awanuka mu ddirisa ly'amaka ge yali asulamu mu kibuga Washington DC. Nga lumu Septemba, Ravil Maganov eyali addusiddwa mu ddwaliro li Kremlin Hospital oluvannyuma lw'omutima gw'okufunamu obuzibu yasangibwa mu luggya lwa ddwaliro nga mukalu wajjo. Abakulu ne bakimusibako nti yali abuuse okuva mu ddirisa n'agwa bubi nnyo. Ono ye yali ssentebe wa kampuni ensimi y'amafuta eya Luke Oil. Ivan Pechorini eyali akuliremu ku kampuni z'ebyennyonyi omulambo gwe bagusanga ku lubalama lw'ennyanja mu Beregovoi nga kirowoozebwa nti yagwa okuva ku lyato lye yali abonga n'abbira. Munnamawulire omu ku balowoozebwa nti yali atandise okulingiza ku bifa kw'abo waggulu nga ye Vladimir Sangrokin yatemulwa nga 14 Septemba. Abatemu ne bakifuula okulabika nti yafuna stroke oluvannyuma n'aziira. Anatoly Gerashenko eyali akulira Moscow Aviation Institute yafa nga 21 Septemba nga bayagala kirabike nti yawanuka okuva ku madaala ge yali alinnya Sekalootera n'abebentuka. Septemba okufa kwagenda mu maaso kubanga nga 28 omu ku bakulu mu kampuni y'ebyentambula y'eggaali y'omukka Pavel Shelinkov mbu naye yeekuba ekyasi n'awanuka waggulu mu kalina n'agwa n'afa. Omubaka wa paalamenti ya wansi Nikolai Petrunin yafa ekirowoozebwa okuba COVID-19 wabula nga teri amanyi ddwaliro gye yali ajjanjabirwa ng'ab'obuyinza Russia bwe balumiriza. Zaali ennaku z'omwezi 12 Oktoba. Nga 28 Oktoba, Nikolai Mushegian omu ku batandisi ba kampuni y'ebyensimbi Makadao nga yali yeekukumyeko mu America yabbira mu mazzi ku biici eyitibwa Ashraford nga ab'obuyinza mu Russia baategeeza nti yali kyajja awandiike ku mukutu gwe ogwa Twitter ti bambega ba CIA ne Mossad eya Israel baali bamuwenja okumutugumbula. Yasheslav Taran nga yali agumazizza mbiro ng'atandise kubeera Bufaransa yatulikira mu nnyonyi nga yali esitula okwolekera Switzerland okunoonya w'ayinza okwekukumira ddala obulungi. Yafa nga 29 Novemba nga ye yali nannyini wa kampuni y'ebyensimbi Libertex. Nga 7 Desemba waliwo abantu abeefuula bambega b'akakiiko akamu mu Russia abaagenda mu maka ga Grigory Koshenov nga yali mukozi mu kampuni y'ebya kompyuta eyitibwa Agima. Bano bajja n'ebbaluwa ebakkiriza okwaza amaka ge kyokka nga baakafuluma ono baamulengera awanuka waggulu mu kalina ne yekkata ku ttaka. Ab'obuyinza baalumiriza nti ono yatya nnyo ng'ab'obuyinza bazze okwaza amaka ge bw'atyo kwe kwejja mu budde. Mu balala abaakafa mulimu Dmitry Zelenov nga yaggyibwawo nga 9 Desemba ne balimba nti yakoona omutwe ku kyuma ne gumuviirako obulabe n'afa. Ono yali alina kampuni enzimbi mu Russia wabula nga yafiira Bufalansa. Vladimir Bidenov yafiira mu Hotel Saye Buyindi nga 22 Desemba. Alexander Buzakov yafa nga 24 Desemba wabula nga ye tewali ayinza kunnyonnyola ngeri gye yafaamu. Ku lunaku lwe lumu munywanyi wa Vladimir Bidenov nga ye Pavel Antov naye abatujju baakomawo ku Hotel Saye Buyindi ne bamutta. Alexei Maslov nga yali jeno mulamba mu magye ga Russia yafiira mu ddwaliro ly'amagye Moscow mu ngeri abakulu eyabalema okunnyonnyola. N'omwaka guno okufa kulumbye kubanga nga 5 January 2023 omukungu mu gavumenti y'akasa akatono akali mu Russia akayitibwa Dagestan nga ye Mogamed Abdulayev naye yatomeddwa mmotoka ng'asala oluguudo mu ngeri abangi gye baalumiriza nti yabadde ŋŋenderere bw'atyo naye n'aserengeta ekagange etagenda badda.
abakuba ttooki mu lutalo lwa Ukraine okufa kwonna bakutunuuliza Vladimir Putin wabula nga tebayinza kukikakasa olw'ensonga nti abakola omulimu guno baguleka muyonjo ebitagambika nga babeera bazibu nnyo okulondoola. Obujulizi bwe basinze okwesigamako kwe kuba nti waliwo abagagga bangi abafudde nga beetooloolera mu kampuni ez'erinako akakwate ate nga bangi ku bo amaloboozi gaabwe gaawulirwa butereevu oba mu bikolwa nga bavumirira ekya Putin okulumba Ukraine. Naye abaffe Putin bw'aba yatta abantu be lwaki yanditugumbudde bangi okwenkanaawo kyokka mudda abandiyambyeko ebyenfuna by'eggwanga okudda engulu ng'olutalo luwedde. Kino kituleetera obutabuusa maaso ti waliwo obusobozi okubanga CIA ne Mossad be balina omukono mu ttemu lino n'ekigendererwa eky'okukutula Putin ebiwawaatiro olwo asigale mu bbanga nga talina we yeekutte. Ani addako ku lukalala? Anattibwa ddi era mu ngeri ki? Byonna kizibu ffe abasomera ebbaluwa ku mabbali okubitegeera okutuusa nga tuwulidde nti waliwo omulambo omulala ogugudde newankubadde ensi egula mirambo nga temuli wuwo. Nze Solomon Kaweesa. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwalamusa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783 9888 13.